Ladies and gentlemen, abakazi betuze tufuna betuze tulaba nga bafuna messages enjawulo zibadde zibaleeta mu kifo kino. Tulina abakazi babiri mu nnyumba, waliwo akonkono okusatu nga naye bamukwatira baasaayi. Omukazi ddala Katonda bagerawo ati kumbe bulijjo omukazi amumanyi. Todduka teweekanga. Oh, careful, right? Yego careful sikyo. Here, read it. Open it and read it. Munaye baasaayo yiino ojoji bikule baba wadde location ne basunda ebinyamanyama ne babireeta, kumbe aweereza message si ye mukulu mukazi we. Mama I'm sorry. bambi nsonyiwa nkwega nedda asya yingira mundu osange banno gwe. Kati wulira eno firimu kyenagambidde nti nyuvu era ekyandeetedde ogiyita eddagala ly'abenzi, erimu buli kimu kye weetaaga okukola okugoba mu bbaawo obwenzi. Katugirabe omukazi we yakola research teyakomaawo. Mpuliriza ajoshke. Alright, nga firimu yaffe eno tennaba kutandika ate kansoke mpiseewo buno obubaka katini nnyo mukulu tubuulire. Bamikwano mwasiibye mutya? Amanya nze A6 nebisasha bamukama kuva mu A6 Katonga family JKB. Twala omukisa kuno okubasiima olw'okunkwatirako okuwerekera muzadde wange. Nsaba Mukama ate amuwumuze emirembe. Abalabi ba firimu zaffe VJ Josh mwenna abatera okulaba firimu zaffe, twala omukisa guno okubeebaza olw'okulikinga firimu zaffe, okusharinga, okusubscribinga n'okukomentinga. Ate mbakubiriza mwongere okusharingira muno, mugamba alikinge, asubscribinge, akomentinge. Yes, okay, alright, atoyo bamuyise A6 ashaba Mukama Davis. Mukwano webale kulaikinga nenga mwenna abamubeererawo naddala aba JKB family community abamudduukirira ku nsonga z'okuwerekera taata nga 3 January 2026 guno. Mwebale nnyo, mwebale ddala abeebazizza. Katugere mu maaso ne firimu yaffe ate lwaki nedda likinga subscribinga teweerabira ajoshke. Salongo. Yes, alright, nga bulijjo twakomye ntandikira. We twakomye kabaabe azze okulaba musawo namugamba nti nno kewamuleese mu budde ate embeera kati ezzaamu ku maanyi. Kati awo ne zireeta nansi we yagambye nti nno omulwadde azze engulu nga yebbawoono era twabalese bayimuse bagende balabe azze engulu tulyoke tandikire we twakomye ffe tunvunaana obwenzi kuba twafunye essimu ye kati tumanyi bingiko okusinziira ku biri ebyasooka. Babibusawo ng'ajja ng'amukeberako waayo otunula gyoli nga gyali bambi n'amukeberako. Musajja atufaira lazze engulu mbadde mbagamba omuntu ne waaba mubi atya tagwana kufa. Okufa kintu kiralamu. Okufa kwo kintu kiralamu nnyo. So toyagalizanga muntu kufa. Waliwo bamaama abagaza abasajja ba ex baabwe okufa kyokka nga babalinamu n'abaana n'ogamba kati oyaga mwana abeerese mwantu tomanyi na future ya bbaawo mu maaso ayinza okuba nga ye taata w'omwana oyo okumujja mu buzibu olunaku olw'enkeera. Osabira waaki okufa? Akuba Katonda ye mugezi. Era ebikolimo si buli kikolimo nti akiwulira. So wegendereze best ng'osabira bbaawo okufa oba ex wo. Teri muntu agwana kufa goge mazima. Mukwano gwe yajja. He's fine. Namugamba muna ali okay. Now, thank God. Kati atunula Katonda yeebale. Thank God. Katonda yeebale nti azze engulu. Paralyzed. Namugamba naye ekyembi. Joyce. Asanyalade. Don't you think we should fly him abroad or? Olowooza tetwandibutute wabweru oba? I suggested it to the doctor boy. Munaye nkisabye naye musawo aŋŋambye. That with time he might get better. Nti no with the time wanabeera anajja kubeera oke kubanga kye kimu eri kyagenda osanga. Bannanga omusajja azze engulu naye ebitundu bye ebisigadde wansi tebizze engulu.
Ladies and gentlemen, azengulu in halves in the tundu. So everyone. Hello. Omulaba owali takyasobola kutambula. He is paralyzed by the down up. Ebitundu ebyawansi si bitundu bikulu byokka mu byawansi. Ebyawansi okuviira ddano mu bulago. There is marked improvement from last week. Bambi alaba ngaayo ku improvement. Movies lead. Engalo atandise okuzinyenyanyeenyamuko. Doctor said. Kyekyo kye nkugambye. Munaye tugendere ku kya dokita kye yagambye ajja kuba fayini. In that we need to get him a wheelchair. Namugamba naye munaye twetaaga omufunira akagaali. Of course. Ak'okumutambulizaamu nkiraba. They can discharge us in 2 or 3 days. Sabenzi agenda kati kutambulira mu katebe. Wayo otuuka n'osabira gubbago n'ogamba bannange obagula malemuko gufuneko gubeereko ko wane waka nga tegwenda. Ne kwe sala z'abamaama ozimanyi ze basabira abasajja abenzi gwe. Yes, jintere mu comment section sale oyagala bawo omwenzi abeeki ojja kakasa nti byenkugamba biwero maama. Mukazi watu tasanga mukono akyakola research ku mukazi ku baawe bw'anootinga down. Eddagala ly'abenzi firimu eno girabe nagambye giweereze omwagalwawo giweereze kyaliwo gishiyalingi oba osobola ogitema mugiteme. Nze sigana abantu batema mu content kubuteeka ku TikTok tewali buzibu lwakuba tekinyuma nnyo okuteeka firimu namba obadde otya kati ffe ku YouTube tufuniremu oba bawaka part 1 kokka 3 ne 4 n'ebisigadde babisange ku YouTube. It's okay kati gitememu awakunyumira oteeke wonna wootadde wabula ate ku YouTube tokkirizibwa kuzza ku YouTube. Kama wange bajja kunyiga zi corporate strike ojja kiwulira. Omukazi yakola research. Abakola remixes ku YouTube kwennyini ate mwe muli ku kituufu nnyo. Ku YouTube osobola okutemamu ng'okoze remix. Wali mugiraba wansi awo okumpi ne share waliwo akagambo remix. Osobola okutemamu mu ngeri eyo ne kabeerako naye ku channel yo. Very challenging. Omukulu baamuleeta. But you can do everything here. Namugamba munaye tugenda kubeera wano wansi. Kale tewali buzibu. Omukulu abadde ayagala kwambuka waggulu ne takyasoboka. Tekikyasoboka kati wa mu kagaali. Kati oba nsinika ki ebinnya. Mwana singa nze oyo. Bambi mukwano gwe atuhaile Julian amubeererawo. Abeererawo Joyce we. Naye baaba. N'ebinywa oba wakubijjamu kubanga guno omulimu si mmere. Cold. Preferably Namugamba nfune eki kyonna ekinyogoga. wait, Joyce. Owa Joyce. Juice. Lindako. I don't envy you at all. Joyce, taking care of him will have a huge toll on you. Gwe kyoba omanya. Ono ye amuwulirako obujja oba ebbuba. Kubanga okulabira oguyayimu eyo embeera. Ekisooka mulimu munene. Kyokka ng'ate okimanya oguyayo gubadde gukwenda. Kale tetunafuna information esembayo naye era gubadde gubikola. Kati bambi yamugamba nkutsaatsirako. Gwe omanyi okulabira omuntu ali mu kabayike gwe. Ate ng'oki kazi watu ikyamu gwa ne bannayo ogusajja guno. Omuntu akola atya. Kyokka kati alina omulimu munene. Egenda mu maaso. Njagala tugyetegereze ekitundu kyakusatu. Nagamba alina obutundu buna ate nga bonna kwebuli nnyo ku Vijje Joshke Films official YouTube channels. Ku 1 ne ku 2. Masa ngenda bakolera ne 3. Anti muleme kuddamu kusubwa mbu ate leero tetulina movie ate luna bwate eno njirabyeko katundu kali akatundu ate kaluddewo nga waliwo gy'osobola zisanga zonna. Babi mukazi watu yagezaako n'asigala ng'akola research anoonyereza ku bbaawe naye nga bambi alina ekizibu ekinene ewaka. Omusajja ye yasanyaladde.
embeera eyo gyalimu ogimanyi gwe gwenzi kale ye tannabimanya omanyi tuyinza okutema omugambo abalaba endabe tuba tumanyi bingi kumba oba okirimu oba tobimanyi bituufu kale ffe tumanyi ne gye yayendedde hotero gye baali twabalaba tulina obukakafu n'obujulizi bungi naye tuba tukoze screen recording tebujja muyamba Joyce Mukankusi alina okukola research eyiye bambi kyali hatuhaire Julia naye mukwatiddwako ennaku namugamba bambi naye ku bye yafuna ekituufu kiri nti tasanga mukono akoze research anoonyereza afunye bingi naye kati essaawa zino otandikirewo kubinenya onenya otya omuyaayo omunenya embuno ki kati esooka n'embeera mwali tegira kati laba nno obumalaaya bw'omuyaayo kati kano kaba kali wano akajja kafuna essimu simairo nene kati simairo ng'alina nnyingi omulenzi tabanga amukoonyeeko kati oyo nga tumuvuddeko tulaba omukyalo omulala ate naye esaidi eno aba atambula ne bannaye obusimu nga bukyamusaba maama tulaba maama ku masimu ag'enjawulo abaalayo ka message ne katuukana okay nange omuntu nga yeesiimye ono si y'oli kati muba muli ku oyo n'omulala bamaama n'obumeseji naye ka meseji gafuna ka meseji akamusanyusa kati oba oli mwetegereza mulungi bano abakazi banjawulo ne bakulaga abakazi ab'enjawulo nga bafuna obumeseji n'obusimu obw'enjawulo nga bubazzaamu essanyu negwe waliwo akasi wane Uganda olowooza I love you kazzaamu omwana w'omuntu essanyu ayi abaana baagala mobile money okusinga I love you esikaki nange vije joshike mobile money nina engeri gye njagalamu gwe ka message nga akaliko katandika kagamba you have received newe ziba za muliraanwa era ogamba era kale nkutteko oda ali mu buliri ne akasimu kamutta nengo oyagala okakasa nti omukazi aba ne love sooka omutereka akasente ebyaddala oli awo simanyi bikinza abakazi tebanjagala kuddiiru abasajja tuli babi banaye tufaanana bubi ku bakazi omukazi omulungi osobola kusikirizibwa kubanga mulungi naye abasajja obulungi bw'omusajja buba mu nsawo katuba tuli wano ladies and gentlemen abakazi betuzze tufuna betuzze tulaba nga bafuna message ez'enjawulo zibadde zibaleeta mu kifo kino tulina abakazi babiri mu nnyumba waliwo akonkono okusatu nga naye bamukwatira baasaayi omukazi ddala Katonda bagira wati kumbe bulijjo omukazi amumanyi todduka teweekanga Oh, careful, right? yego kafo sikyo Here, read it. Open it and read it. Munaye baasaayo yiino ojoji bikule baba wadde location ne basunda ebinyamanyama ne babireeta kumbe aweereza message si ye mukulu mukazi we maama I'm sorry. bambi nsonyiwa nkwega nedda asya yingira mundu osange banno gwe kati wulira eno firimu kyenagambidde nti nyuvu era ekyandeetedde ogiyita eddagala ly'abenzi erimu buli kimu kye weetaaga okukola okugoba mu bbaawo obwenzi katugirabe omukazi we yakola research teyakomaawo mpuliriza Sit down. yanoonyereza ekimala va ku buno obusookerwako kyovola nkusindika kuyiga kati ofune bingi n'obukakafu bwonna amugamba munna Okay, I'm sure you guys can get acquainted. Give me a minute. I will be right back. musobola okwogeramuko mumpeemu eddakiika nzize abo bonna bajja omuyaye babadde ayendako kati omukazi we yagenze n'akola research ye nagwa kati daba mazima ddala kibalidde yabayita ng'akozesa simu ya bbaawe ne bajja
gababugumye baba ono najja eri omwami. Hey, darling. Oh, hi, darling. You have a visitor. Oyina omugenyi. A visitor. I mean bagenyi. Ani bani ojja kubamanya tugende. Kills the cat. Okwagala ennyo okumanya kwasa kapa. Kati laba kye bayita amagezi obuyaye bano bonna abamanyi. It's okay. Ayayaya baabwe akinya kati onne watasiramuka. I'm sure you recognize this beautiful ladies. Kyemanyi abalungi bano bonna obategeera. I mean, they're your side chicks, right? Obwokuli abo bwebbali sikyo. My fellow bedmates. Era munaaye bwe tugabana kasulu mu buliri. Hey, you see the envelopes they are all holding? Olaba buli omu envelope gy'ayina. Research since I was born. Nkoze research nga omanyi ku mulimu gwange. Found a couple of things. Nembaako byenzuula. Hotel receipts. Video footage ze mwekwatanga. Hotel receipts. Dirty things on this. Ebyekisiru byonna bye mwekoze eyo mu buliri buli omu wano. So, I found some personal stuff about ate n'ekirala buli omu nina kye namuzuddeko ekimukwatako eky'obuntu kati gwe. Beera. There's no way on earth you want your husband to find out. Toyagala mukazi bawe amanye. With mine. Kyokka ng'odiringa n'owange bambi onsonyiwe. Kakkana. Cindy. Kati ate gwe Cindy. Wangi maama. 4 months to your wedding. Sebo gugenda genda nakukuba mbaga. Want your mother-in-law seen? Butufu kati nazaala wana akimanya atya. Think to my darling husband. Nti obadde weegala banja ne bba wange. Don't want that. Ate nedda teweraliikirira. Showing your nipples and stuff like that. N'olaga mabeere g'ebifaananyi obirabye. Okay, it's okay. Kiryoke. Chisom. Ate gwe kisomo. Social media influence. Gwe bakumanyi buli wamu. Our love therapist. Ono alimu olupulaani B abuulirira abaagalana. Men should be ku social media. Omusajja omulungi alina kuba bw'ati. Sisobola kugenda na musajja mufumbo. Funa omusajja owuwo nga wooka. Era nze senda. Kati ono pulaani. And I hear pulaani si ono pulaani si. Kati pulaani si bamuguddemu. Mukyanga abuulirira. So, really, if I post that, you can't come out. Wabula singa mbe postinga sirowooza nti social media yo naasigaza abantu gwe. Save you from it, but I'm not that kind of person. Wabula gwe kyomanyi siri kika ky'oyo muntu. Kati darling. He's been here. He's such a generous man. Bambi ono musajja mulungi gyendi. You think I missed that part? I saw all the alerts. You were a bad girl. You know, you really like money. Natandiko bamookinga. It's okay. I'm oyagala sente. It's okay. Hey, kiri okay. He enjoyed his money while he had it. Bulijjo mbadde munyumirwa sente ze sikyo. Like to sit on him. Ate gwe oyagala nnyo mutuulako nga gwafuga. Lwaki? Just like being on top. Oyagala okubeera nga gwavuga ssebo. Weegerere oba ogimira yonna oba omirako kitwe. Position to sit on you. Ate gwe ride you or have you sit on him, you know what will happen? We'll take care of him together. Don't you think that's a fair deal? Ladies and gentlemen, ekibonerezo ky'abawadde ayagala bonna abana balabirire baabwe. How do we do that? Nga tufinze tutyokola ekyo kati yawula omukazi oweka ku malaaya. Wulira? Good. Yabigamba mwe. It's feeding. Somebody will feed him. Cook and feed him. Mugenda mufumbira mumuliise. And he needs clearly somebody to massage his feet. Ate yeetagayo omuntu amuwa massage. Gwe oli mulungi ku ekyo kisoma ojja mu massaginga. We'll take care of this man with me. Gundi nze nammwe tugenda kumulabirira kubanga bulijjo tunyumirwa sente ze ne kasuluwe. Look, bas since we are in this together, banaye ng'ejje tukirimu ffenna. Put our heads together to lowooza tugatte emitwe tu reasoning. We asked her to, give us an opportunity to deliberate. Kati engejje atuwadde omukisa tukyogeremu. Tulabe ekyokola. Doubts about, even look, we're not here for this. Gundi tuve mu bino. This is not. Wadde batandise okuyomba ne gunyendako nga gungattako gwe. Let's just focus on the man. Banaye tufokasinge ku kintu ekikulu. Omukazi agambye tubeerewo tulabirire omusajja baffe.
Do you want what she has on you to go pub? Gundi oli musiru oyagala byakulinako abiteeke ku public gwe planisi obadde eki What that woman has on me. wabula omusajja oyo omukazi oyo kyaninako bannange n'amala kiteekayo ngenda saanawo Marriage is going to just blow up. butuufu obufumbo bwange buba buwedde abayinako information ezaabwe ez'obuntu ne be bakoze vidiyo bifaananyi biki Let me just. banaye kandowooze Since she said she wanted someone to take care of her engeri gyagambye ayagala kubaako who suggest alabirira omwana employ two oba baawe persons, mulaba muti tufuna abakozi babiri bamulabirire personally pay them. nze ng'omuntu ngenda basasula I'll pay them for 1 year. mbutuufu nja basasula omwaka neegunaaba mulamba Idea. eyo diiru nnungi mbu kati mbu bafune abakozi bo bakiveemu We should. baba mukulu anaakigula Sure. Let's go in. tudde munda twogeremu ne baba mukulu yafunzizza senkulu bamaze okwegeyaamu nga bajja ne kye balinawo naye gwe eno firimu mbadde sigirabanga goge mazima We've discussed twogerezeganyiza position to make. ne We're hoping that you consider it bambi ne tusaba kye tuteesezaawo kirowooze kiŋŋambe position. kirabe kiki We've decided that nti tuteesezza employ someone tufuneyo to be taking care of omuntu amulabirire your husband. baawoyo musirwala biki musirwala biki You mad? muli balalu You think I can't employ mulowooza sisobola kufuna yadde abakozi bataano nze kennyini okumulabirira want to employ people when you are busy enjoying his money? mwagala kufuna abakozi Enjoy the money. mwali mulya sente ze nga munyumirwa ne kasuluwe nga mwali temufuna abakozi bakikolako I want all of you mbagala mwenna to be here tomorrow morning. mukeere enkya ku makya tutandikirewo omulimu gw'okulabirira baffe gwe gundi gwe Because of your husband. olw'okuba baawo Resume here 12 p.m. gwe jjangu ku mukaaga 6 p.m. Both of you, I want to see you here 8 a.m. kati ate mmwe mbagala ku bbiri ez'okumakya oli alina bbaawe mufumbo kati yajje ku saa mukaaga bano bakeere ku bbiri basinkana kati laba malaaya bano boolaba tebaagala kulabirira musajja naye gwe baali balya ssente ze agamba waaye osobola otuyamba n'oyogerako ne mukazi wo bambi gwe mbwa ggwe So you've been cheating on me. nange obadde onkiitingako I thought you said you loved me. mbadde mmanyi bulijjo ogamba onjagala Look at you. kirabe ladies and gentlemen bayinokera enkya bajje wangi balabirire baabwe buli omu ayina baasi erimu ddate omukazi kati kino kye nagambye eddagala ly'omwezi weetaaga okola research woba okola research topapa obujulizi bw'ofunye bukuŋŋaanya lowooza tokkiriza busungu kufuga woba oyagala okugema ekintu ky'obwenzi mu relationship y'omu makaago kola research emala ofune evidence omuntu ng'akwagala singa omuleyingira evidence ku mmeeza afunamu ensonyi ekyamazima yeddako naye mwe mupapira ensonga dabano ebeetunuulira bano oba kati baba mukulu yatunula atya ng'abalaba buli omu ayina ddatewe buli omu ayina hisitole omubi omukazi we yakola research yagamba mujje tulabire omuntu waffe Jace, bakazi basatu on me with 3. amazima dango nkitingako n'abakazi basatu That you would cheat on me with not just 1 but 3. si omu wabula basatu gwe kisajja gwe banza n'okuba mukaaga nga ndabyeko basatu nga bala wali wakabakyawa nga 10 n'oyinza otya oyinza otya Thank God I was able to find out the truth myself. banaye katonda yeebale amazima nageezuulidde byonsonyi gwe You are not sorry. gwe naawe nga weetonda biki You're here. gwe okusonyiwa weetonda lwakubanga oli mu kagaali naye nga toli sorry
You know, I don't know what hurts me. Omanyi simanyi kinuma nnyo. That I found out that you've been cheating. Kinuma nti amazima nagazuulidde. The fact that you took me for granted. Kinuma nti obadde ontwala bw'otya. That you spent so much. Oba kinuma nti obadde obamalirako sente nnyingi mbutuufu ekikuluma ekituufu abatakimanyi. God help those women if they don't show up here tomorrow by 8 a.m. Katonda abayamba abakazi. Banayine batajja enkya ku ssaawa 2 n'ekitundu tebagenda kyagala ekigendo gwa kubanga bagenda swala naawe ogenda swala. Help you too. Kale Katonda akuyambe kubanga kyengenda okuzzaako koko ekikola baana. Nange eddagala ly'abenzi kitundu tuli ku kyakusatu alina obutundu bonna. Oyagala kufuna research ekwatagana ku bwenzi bwa bbaawo mu ssimu yo, funa app bagiyita Yiga Kati. Nakwekoledde nze kennyini omusomo nze yagukola nga mbinnyonnyola mu Luganda kuba buno buzannyo gye ndi. You did what? Wakoze ki? My dear, Mukwano. with the wrong person. Yaddirinze n'omuntu omukyamu oli. How were you able to find out all Joyce wabitegedde otya byonna? home address? Room address. Their partners. Baayagala. Abakazi bonna. What that he takes them to. Wajja abatwala. Even the rooms that ne room. He stays with them. How? Mwabeera nabo otya. Forget I'm an investigative. Weerabidde nti nkola mawulire ga kunoonyereza. People. Exactly what I. Gwe. Oh my God. Kyenkola kyenasomerera okola kyenamukozeeko. I wish I was there to see the look. Naisinga nabaddewo nga ndababaawo bw'atunula. He wanted the ground to open. Gundi yayagadde ettaka limumire. He just wished he was. Awo wennyini yabadde alowooza nti singa mufu. Yeeyagalizza amagombe nga bukyali. Wabula mwana gwe ojja kunettira. Kati watya ne batajja n'agamba Gundi. My God. Tebakirowoozaako ekyobutajja. Atuhaire Juliani bino byayagala. Violence n'effujjo bino byayagala. Okudde eno musajja watu ali mu buliri abirowoozaamu abigattagatta omukazi kyamukoze. Omukazi kyamukoze yali kinyumizaako n'ab'emagombe. Maama awo wennyini waali yasanyaladde tasobola kubaako kyakola. Wabula ekibuzo kiri nti bali banajja we batajja kyekinaddako. Kati ng'oŋŋaana okugamba nti n'ekitundu kino ekyokusatu kikomyano tunoonye ekitundu ekyokuna. Alright katugende ate ku kitundu ekyokuna nakyo weekiri naye nga besti ne kino kikulu lindako ogenda naawe bino obadde waabitegedde. Oyagala ku trackinga simu ya mwagalwawo omanye oba akwendako alina byakuta nabyo mu WhatsApp mu gallery mu calls mu messages anti esimu ye takuganya gikwatako naye ng'oyagala kugitrackinga eddagala lyondina. Oyinza okubaawo ng'olina bambi omwana wo girl child oba boy child ng'oyagala okumanya fine omwana oyo alina essimu naye agikolerako ebyekisiru oba nedda. Babesti njagala okubategeeza nti no amasimu gano gakwatagana bulungi nnyo n'obeera ng'osobola okulaba ekiri mu simu y'oli. Kyokka nno tekyetaagisa kintu kinene just namba ya simu. Abamu oyinza okubeera ng'oli eyo obubweru naye nga gweyagala otracking ali Uganda oba nga tagannye yadde okukwata ku simu yo ne muba mu Uganda naye nga takuganya kwata ku simu ye. Nkukoledde omusomo nga nkuyigiriza mu lulimi Oluganda nga nkunnyonnyolera nga nkulagako nti onyiga wano na wano mu simu yo n'oteekamu ennamba ye ey'essimu kasita ennamba eyo eba ng'eri mu simu eri buterevu oba ogenda kufuna buli kimu si WhatsApp si messages si gallery si calls obadde okimanyi nti waliwo ne method ng'osobola n'okulaba location. Bawange oliwa saawa zino omwana ono aŋŋambye ali ku ssomero naye ddala ali ku ssomero kasita aba n'essimu eyo mukwano byonna oba ogenda bifuna. Kati okufuna ekintu ekyo ogenda kugenda ku Play Store odownloading app bagiyita Yiga Kati. Ku Yiga Kati lyekuŋŋaaniro ly'essomo amasomo ag'enjawulo. Kati nange nga Vijay Joske nabakoleddeyo omusomo ogw'okutrackinga essimu y'omuntu wo omanye byonna ebigikwatako. Kati odownloading app ya Yiga Kati ogenda kunoonya omusomo ogwo kweguli. Yiga okutrackinga essimu y'omwagalwawo. Okitegedde ekintu ekyo. Kati onoomala
okukonamu eyo video ojja kuba onyiga enroll. Omusomo guno gwakusasulira naye nga guli ku office hours zino, emitwalo oba 3 oba osegere kati duka mangu ng'obudde bukyali okategede kuyiga kati genda ku Play Store downloading app bagiyita yiga kati ogenda kuba ng'osobola ofuna access ku simu y'omuntu wo oyo awatali kumala budde. Nze nkubuulidde bino bye babendako nga muli awo ebintu temubitegeera, nze ebyo tebabinkola ku tekinologi yona eyajja nakuyigiriza wanawa olina okunyiga mu simu yo tekemu enamba y'omwagala kyokka nno kwogwa omusomo nakuwadde method zeza nya nga buli method ekola ne woba oyagala kulaba location y'essimu oba y'omuntu woyo azonga azalina essimu oba osobola okubiraba byonna ne bye yateeka mu password byonna. Bannange lwaki neerogojja gwegenda kuyiga kati waliwo n'omusomo kuyigiriza enkozesa ya yiga kati, how to access yiga kati nagwo weeguli gunoonyeeko kugamba kuyiga kati gye kiggwera. Downloading app bagiyita yiga kati. Simyo boy VJ Joske. See you besties. N'obwenzi naawe tubugobe.